Neko kama Museveni for Buganda enchano wamba Museveni for Buganda kurokusa nono na Eddie Mutwe Museveni for Buganda nono no mulala kati fania gamba mwavi Museveni ntife tuli bajega nnyo okusinzira ku ddala ly'otulowoolezaako ndife bona wamba nga tudde no ku mizindalo nga tusanyuka nnyo Museveni for Buganda yo bali kuwamba wakalya na NRM amanyiddwa nga Susan Kushaba avuddeyo n'agamba nti ebyokuwambibwa kwa Eddie Mutwe bino NUP eri mu stand kubeera ng'efuna sympathy mbwe abantu bagiwagire mu kalulu akajja 2026. Bino byonna nga bigenda mu maaso omwogezi wa poliisi Lushoke yavaayo n'agamba tebamanyi mayitire ga Eddie Mutwe bibadde bikyali awo omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi wakati mu tweet zaayiyo olunaku olwaleero n'atugamba nti ayina Eddie Mutwe era ali mu kubeera nga amusomesa olulimi olunyankole n'atutegeeza nti ali mu basement yange abamu balowoozezza byakusaaga wabula njagala kutegeeza gwali ku mukutu guno oyinza okubeera nga gwosoose okulaba amawulire gano njagala kutegeeza nti ddala kituufu General Muhoozi yayina Eddie Mutwe ekimu kubikakasa nti amulina kyekifaananyi kino Eddie Mutwe nga bwafaanana bamusaze enviiri bamusaze ekirevu wabula nga alabikira ddala nti yakubiddwa ebyensusso yakubiddwa ebitagambika abaaye amawulire mangi ge tulina ne mutukkirize tukole bwe tuti tujje tukuwa ebisingako wano ziweze ennaku nnya ezijjudde nga buli munnayuganda ali mu kwebuuza ani ayina Eddie Mutwe ali luddawa bamuteekawa gye buvuddeko waliwo amawulire ge twali tufunye nti agenda kulabikako mu kooti eyawali e Masaka ekitaasoboka era buli omu n'asigala nga yeebuuza yabadde ku lupapula naye talabiseeko poliisi emwegaana n'ebiringa ebyo ampuliriza mukwano gwange njagala kutegeeza nti neroya ali mu kubeera nga alwana ba Eddie Mutwe bano bafulume ba Akireewo Kivumbi ne bannaabalala bave mu kkomera olunaku olwaleero asimattuse akabenje Kanso Muyizi olunaku olwaleero asimattuse akabenje oyinza okwebuuza lwaki akabenje kajjira mu kiseera kino ekyo olina okukiteeka mu mutwe lwaki mu kiseera kino njagala nnojjukire nti Kanso Muyizi ye yali agoberera omusango gwa Ssegirinnya in fact n'okutuuka olunaku olwaleero kakati omulala yali agugoberera ye Shamimu Malende Shamimu Malende ebimuliko mu bimanyi Shamimu Malende ali mu bbanga lya mwaka gumu nga mukazi wattu ali ku ttaka kakati abadde asigadde ku musango guno era nga yasigadde ow'enkizo mu kugoberera n'okulondoola abaana ba NUP abasibibwa buli lunaku abawambibwa asimattuse akabenje olunaku olwaleero kakati muteekemu essaala otherwise oli ayinza okusiba abantu nga n'abalondoola nabo ayagala oba oliawo batuuke na mu ttaka eno gye tulimu gye bayita Uganda mulina okukitegeera naye kale tusooke tuveeyo ennaku zibadde ziweze nnya ekyo mukitegedde nti looya abadde ayogera ku nsonga za Eddie Mutwe n'abalala ate asimattusa akabenje naye kale katuwulirize ennaku zibadde ziweze nnya olunaku olwaleero nga buli omu yeebuuza Eddie Mutwe aliwa abalala n'ebiringa ebyo ne tufuna omwogezi wa poliisi Lushoke n'avaayo n'agaa tabimanyi n'abyegaana n'obyogerako n'agaana ne tugamba kati ani agenda otuwa information kakati era olunaku olwaleero waliwo omukyala munna NRM amanyiddwa nga Susan Kushaba oyo gwolaba ku screen yo
avuddeyo n'ayogera ebigambo bino agambye bw'ati agambye nti nno oyo nno azze kwesimbawo mbu Kampala Central Woman MP Susan Kushaba agambye bw'ati nti okuwambibwa kwa Eddie Mutwe bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti eyo stunt ako kabadi tebiriiyo. NUP yabipanze n'aba opposition abeefuula nti bali mu NRM mbu NUP efune sympathy abantu baginakuwalireko mu kalulu akajja aka 2026. Omukyalo oyo takomyawo ayongeddeyo n'agamba nti zino stunt NUP abadde ng'ezikola bino bya bulijjo babikola tubamanyi katwabamanyiira era n'agamba nti nawunzika nga tugambye nti ku kamera ze batambula nazo buli we babeera na kamera kijja kitya nti we bakwatira Eddie Mutwe tewaliwo yadde akatambi aka sekendi 2 akalaga nga bakwata Eddie Mutwe wadde akatambi ka footage konna akakakasa nti Eddie Mutwe baali bamukwata nti oba bamukwata n'ayongera n'agamba nti bino bizze byapeninga si gwe mulundi ogusoose Kyagulanyi bwe bawamba muganda we Chairman Nyanzi bavayo ne batugamba mbu Nyanzi awambiddwa eyo nayo yali stanti bamuyita ani abyogera ye Susan Kushaba n'ayongerayo n'atugamba nti byonna bye mulabe bigenda mu maaso just NUP eyagala kuwonoona kifaananyi kya NRM eyagala kuwonoona kifaananyi kya National Resistance Movement. Kushaba bw'atyo bw'agamba mbu NUP yeewambira Eddie Mutwe mu kumwewambira nga baagala kulabisa bubi gavumenti baagala kulabisa bubi NRM. NUP ng'eri ku ludda oluvuganya gavumenti eyina abantu beekolagana nabo aba opposition munda mu NRM mbu bonoone ekifaananyi kya Mwami Museveni ne pate ye oba ne gavumenti ye. Bw'atyo bw'ayogedde naye nzikiriza bino byonna mmaze obbikuwa Nambooza avaayo agamba nti Eddie Mutwe bamutwala n'omuntu eyamutwala atugamba mummuza yamulaba bulungi nnyo nga beetikka Eddie Mutwe okubeera nga bamutwala. Nzikiriza tusooke tulaba akatambi kano then ate wetuvaayo tujje tuyite mu bigambo bya General Muhoozi. Nkugambye ekifaananyi tukikulaze amaze okukakasa nti ddala Eddie Mutwe ali mu basement ye. Abaana b'eggwanga tebakyagenda mu makomera bagenda mu maka ga muntu. Njagala gwe okubemu akafaananyi Eddie Mutwe gwe bagamba ku fayiro zibadde zitambula nti yabba kasimu babba akasimu ka 73,000 nga kabalirirwamu 73,000 okumaliriza ng'ate CDF yamuyina mu basement. Kino simanyi we tusobola na kukinnyonnyola wabula lino eggwanga tekikyetaaga kuteeka maviivi. Buli muntu agamba nti tusabire eggwanga lino ndabira ddala ng'olina ekizibu ku mutwe. Munsonyiwe okukyogera buli agamba nti tusabire eggwanga lino ayina ekizibu ku mutwe. Lino eggwanga lyetaaga okusukka kukulisabira kubanga mulisabidde emyaka 35. Tugende. Nasaabategeera mannya naye gwe Mwami Muwummuza nakulaba n'amaaso gange. Nakulabye wadde bwabadde buwungeera nakulabye era wajjidde mmotoka ye ya Primo era gwe wakomendinze ekikweto kino ekyakutte Eddie Mutwe. Bwe Mutwe we mwabuzaawo baddamulira kati ne babulira ddala ne batadda. Bwe Mutwe we mwabuzaawo ba John Bosco Kibalama ne bataddira ddala. Kakati noono we mumutwala tetulina ssuubi nti ye munaamuzzanga mulamu ate ne we munaamuzzanga mulamu ebikolobero bino bye mugenda mutukolako bituteekako scars both physical and mentally. Oyo Honorable Nambooze tumuzannye nga
muye mulimu erinnya Muwummuza. Erinnya Muwummuza mwawulidde Bobi Wine ng'alyogerako olunaku olwajjo mu press conference gye yatuuzizza. Muwummuza byakola mubiraba. Naye kale tusooke tuteeke ebbali ekyo tukitegedde. Naye ennaku nnyo eziyise Bobi Wine yagenda ku kibanja kye ekya X kw'ossa X ne Facebook. N'ateekayo obubaka n'agamba nti Comrade Eddie Mutwe has just been violently abducted from Chiwanga village in Mukono district by armed men in the SFC uniform traveling in a Toyota van drone. Bwagamba SFC then kachitegerekeka. Dwaki SFC yakwata Eddie Mutwe? SFC yakwata Eddie Mutwe kubanga aduumira amagye mu ggwanga ye yamutumya. It's now confirmed nti ye yamutumya according ku bifaananyi bye tufunye. Olunaku olwaleero General Muhoozi bw'abadde atandika okuwandiika ku X ye atandise akootinga Bobi Wine we yawandiika n'agamba nti addidde bino ebigambo bya Bobi Wine n'ajja n'atuuzaako ebibye n'agamba nti he is in my basement learning Runyankole you are next. Agamba nti ali mu basement yange ayiga Runyankole era n'agamba Bobi Wine nti gwaddako gwe addako. Tubagamba nti ebintu ebimu bannayuganda bwe bataazuukuke tujjakera ku makya mbabuulira tujjakera ku makya nga His Excellency bamukutte. Bino mbibagamba wano mujja bwe tutaave mu kwesudiya tebisesa tujjakera ku makya nga bamukutte. Bw'amaze okuwandiika obubaka obwo General Muhoozi Bobi Wine agenze ku kibanja kye ekya X ne Facebook n'ateekako obubaka buno ng'agamba bw'ati. Agambye Museveni's son confirms that our brother Eddie Mutwe is being detained in his basement learning Runyankole. Time will tell. Agambye nti mutabani wa mwami Museveni akakasizza nti muganda waffe Eddie Mutwe amulina amusibidde wansi mu basement ye era ali mu kuyiga Runyankole. N'atugamba nti akaseera kajja kusalawo oba obudde bujja kusalawo. Naye kati ebyo si bye byokka, njagala tugende mu tweets nga bwe zitambudde. Bwe tuba tugendera ddala mu tweets nga bwe zitambudde eza General Muhoozi zonna nga bwazireese. Agenze maaso n'okubeera ng'agamba I captured NUP's military commander like a grasshopper. Nkutte komanda wa NUP ng'enseenene, agamba Eddie Mutwe ng'enseenene. In fact ataddeyo ne mu court naga ng'enseenene. If they keep on provoking us, we shall discipline them even more. Singa banagenda maaso n'okubeera nga bongera tuprovokinga tujja kwongera okubeera nga tubakwasa empisa. N'agamba nti Eddie is looking very smart these days. The boys have turned him well. He salutes Muzeeyi's picture every day before breakfast. Agamba nti Eddie Mutwe alabika bulungi ennaku zino, ali smart. Abalenzi baamutereezezza bulungi. Buli kumakya ng'amaze ka breakfast akubira Muzeeyi, agamba mwami Museveni akubira Muzeeyi salute. N'ayongera n'awandiika I can't release Eddie now, sisobola kumuta kati. It will be unfair to me and him. Kijja kubeera nga kugamba tekigwanidde oba tekiri fair eri nze naye. He is learning Runyankole and we are both training for Kabobi. Agamba nti akyayiga Runyankole era fembi
tuli mukubera nga twetegekera Kabobi. Kabobi agamba nti Kabobi, is our boxing match still on? Kabobi, boxing match yaffe ekyaliyo ekyagenda maaso? Abuuza. Eddie started crying as soon as the boys grabbed him. Bigambo bya General Muhoozi. Runyankole is improving these days. Olunyankole lwe alugenda luterere ennaku. Kale takomyawo, ayongeddewo n'atugamba nti Bobi Wine bw'agenze wali n'akwata tweet eno naga nti Museveni's son confirms that our brother Eddie Mutwe is being detained in his basement learning Runyankole. Kakati Muhoozi n'addayo n'agamba, correct Kabobi, what will you do? What will you do about it? N'agamba cowards. Agambe nti kituufu Kabobi, kiki ky'ogenda okukola? Kiki ky'ogenda okukola kati? Mutiitiizi gwe. Muhoozi abigamba Bobi Wine. Oluvannyuma lw'omugamba ebigambo ebyo, ayagadde amuprovingire ddala nti ayina Eddie Mutwe, alabe Bobi Wine kikyasobola okukola, n'alirizinga ekifaananyi kye tukuwaddeko awo. So njagala kubeera nga ndaba wano nga situnnaba kubeera nga tuggalawo. Kale nno bino tebisesa, naye afulumiza ekifaananyi ekirala. Njagala kubeera nga nkuwa ku tweet endala gy'afulumiza. I haven't started. I still have to castrate him. Ekitegeeza ntagenda mmota era in fact tannaba na kutandika. Ayina okubeera nga tusabire Eddie Mutwe. Tusabire Eddie Mutwe, naye ekisinga obukulu muyimirire bulungi bannayuganda. Yeyo tweet gyasembeyo okubeera nga akola ku Eddie Mutwe. Njagala kubeera nga nkutegeeza, I haven't started. I still have to castrate him. Bigambo bya General Muhoozi. Bino mbibagamba, erina eggwanga tetwetaaga kulisabira. No. Essala tezikyakola, tezina makulu. Waliwo ekirala ekirina okukolebwa. Kituufu, waliwo ekirala ekirina okukolebwa. Oba ki? So naye okusaba, katuweebuuza amateeka ddi lwe gakola. Njagala weebuuza ali amateeka ddi lwe gakola. Naye kyannaku nti ebigambo bye ngenda okuzannya ate bya mukwano gwa General Muhoozi. In fact wa munju ne Katubi yambiseeko, kubanga Andrew Mwenda atugamba nti NRM tekyayina makulu. Ng'ogyeko okubeera nti tekyayina makulu, NRM Museveni n'ageza avaawo egenda kusaanawo ebbanga lyonna. Takomyawo, atugatiddeko ebigambo ebirala. Tusooke tubifune. First of all, as a party, the NRM is dead. In fact, if you separated the state of Uganda from the NRM, there will be no party called NRM. NRM is like an evil creeper that is leaning on an oak, the oak being the state. So the infrastructure of the state, you know, an evil creeper, you know these plants that grow on a wall or something else? That's the state, yeah? The perimeter wall, it can grow on another tree, it can grow on an electricity pole. There are plants that you... Yes. If you remove that prop, it falls down.
That's the NRM. You remove the state, there is no NRM. Internally, they are divided. Also, NRM lost its moral purpose to say we want to develop the country. So they have retreated to what you call a cash and carry government. Everybody is in it for what in Zenfonirawa. Then the sense of the country is lost. Museveni has grown old. He's both physically and intellectually exhausted. At the same time, he wants to keep direct control of so many nitty-gritties, and everybody now wants to use him. It's another depressing situation. So, in those circumstances, if Museveni releases 100 billion for his election, he is lucky if 10 billion is spent on the election, because people will just go to the money and eat it. And everybody the more public spirited persons are quitting elective politics. And as they withdraw, the more ruthless byebye bigambo. Anyway, obiwulira n'osirika ne bikuggwako. Omusajja azze agamba ngenda kutta gundi, ngenda muwanika ku lunaku olw'abazira, ngenda kukola bwenti. Ayina Eddie Mutwe. Twakulaze katambi ka Eddie Mutwe wano lwe yasembayo okubeera mu kkomera nga bamusodomize, nga bamusiyaga. Mu bigambo bya Muhoozi agambye tannaba, asigazza, in fact ayina okumulaawa. Ayina okumulaawa. Kye baamukola luli tekimala, naye ayina okumulaawa. Ensi eno omanyi waliwo ekiseera ekituuka nga abantu webale nnyo producer, waliwo ekiseera ekituuka nga abantu kosi tosobola kugamba munno mulaawa, naye ng'olwedda alina obulumi bwe mu mutima bwe mwamutuusaako nti mwamukozesa ebya Sodoma, n'okera ku makya noga nti sinnaba nakumaliza ngenda mulaawa, tebinnaba nakuggwa, tebinnaggwa. Before kola ekirala kyonna nina okusooka okubeera nga mulaaye. Manyi His Excellency bino abirabye, naye kyensobola okusaba akakanya obusungu, kubanga bw'olaba tweeti z'olunaku olwaleero General Muhoozi agezaako kuprovokinga Bobi Wine, alabe ki kyasobola okukola. But oyinza provokinga Bobi Wine, bannayuganda ne basituka. Era waliwo akatambi ketwazanye mu mboozi, producer woba osobodde ojja kunzanyirayo akatambi k'omuwala ku by'e Kenya eyagambye nti if we lose our fear, they will lose their power. If possible, akatambi ako kanzanyireyo, because waliwo ebintu ebijja nga kivudde mu kubeera nti okutte muntu alina musango, naye nga kigenze mu kubeera nti kabampaane ne tulageko mbasinga. Bino bye tuva okunnyonnyola mu vidiyo ewedde nti ebiseera ebisinga abantu batuuka ne bawulira nga b'amaanyi, batuuka ne bawulira nga bazitowa nga tolina nakyosobola kukola, era ne bawulira amaanyi. Simanyi wa producer ofunye katambi ako, tusaba okatuweeko then tweyongereyo. Not going. Madam. Don't touch me. Okay. I'm not going. To the Lord. I'm not going. I'm not cooperating and I'm not going. What is your right? Why are you arresting me? Why do you protest? Why? Give me a reason. I protest because you're killing us. Who is killing you? You police. You're killing us in our communities. Poor communities. Why do you want to arrest me? Hey. People power! People's power! People's power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, they lose their
our fear, they will lose their power. Omwana oyo yali agamba nti bwe tunejjamu okutya we kunaava mu ffe nabo bajja kuluzinga amaanyi gaabwe. Kiki kye kitegeeza amaanyi? Era kiki kye kinnyonnyola kino? Kinnyonnyola bino wammanga. Mu Uganda tokeera ku makya ne weerimba nti eriyo amateeka. Kiddamu. Tokeera ku makya ne weerimba mu Uganda nti eriyo amateeka. Amateeka gakola ku babbi enkoko. Amateeka gakola ku bintu ebinafu. Kubanga n'abakukwata abo nga bakusinga tebakukwatira mu mateeka. Twogere, Eddie Mutwe tebamukwatidde mu mateeka. Bamulina kuba balina obuyinza. Kino kya buswavu nnyo. Kino kya bujega nnyo. Kino kya simanyi bw'osobola kukinnyonnyola. Nti CDF ali mu levo za kulagako. Awo waali kulagako. Kukakasa. Tusabire Eddie Mutwe n'eggwanga ekyetaaga kisukka kukusabira eggwanga. Yes, kyetaaga kukusukka kukusaba eggwanga. Tujjukize abakulu nti bannange ekituufu kiri nti ensi mugiraga bikyamu ebyaddala. Now, njagala tuveewo awo. Bwe tuba nga tuvuddewo ayo bintu byolaba n'owulya nga bikutte ng'oyagala ne vidiyo gireko gikomyawo. Naye katweyongereyo. Jo waliwo akatambi akasaasaanidde emitimbagano akawungeezi kwagamba we bukeeredde ku makya nga kabunye social media yonna. Akatambi kano kabadde kooleka ab'amagye nga balumbye poliisi ne bakuba abapoliisi ne batakoma kuba abapoliisi ne bakuba abasibe be basanzeewo ne bakuba abazimbi abazze okuddaabiriza poliisi ne bakuba n'abantu b'okukyala ab'okumpi. Naye ng'ensonga bw'owuliriza ensonga n'osoma lwaki bakubye abantu kigambibwa mbu abantu bano bazze n'abalwadde n'abantu oba babakubidde eyo oba babakoze eki ne babaleeta ku poliisi. Mbu ye statement esoose okufuluma ne babaleeta ku poliisi. Bwe babatuusizza ku poliisi ossiwaawo n'agamba abaayi nze sigenda kusiba bantu bali mu mbeera bweti. Wakiri musooke mubatwaleko mu kakliniki musooke mubajjanjabeko. Then ossa ensobi gy'akoze kwe kubagamba nti abantu bemuleese beetaaga kusooka kufuna bujjanjabi. Abasirikale ne basumulula emiggo ne bakuba buli aliwo. Ossi ne bakuba, basirikale ne bakuba, n'abantu ne bakuba. Emboozi eno ekoleddwa NTV. Njagala tugirabe tujekkaanye. Nene emboozi bw'obanga ogiwuliriza gitwale ogigatte ku bigenda mu maaso ne General Muhoozi. Bwe bakuba bannamawulire mu kalulu k'e Kawempe, General Muhoozi ayina abasirikale be yagamba nti mwakoze bulungi omulimu, bakuyitaani nkweranka. Ekitegeeza nti tuddayo ku bigambo bya Mwami Museveni we yatugamba nti ye master of violence. Amazima gali nti mwe ba master ba violence. Mukitulaga kati tukiraba. Duli tuyinza okuba twali tetukitegeera kati tukiraba. Muli ba master ba violence. Ebyaddala ebyaddala tulaba akatambi kano. Wetutukidde ku polisi y'e Lubowa ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe mu district y'e Wakiso nga ofiisi ezisinga okuli n'eyatwala poliisi eno nzigale. Wano wetukitegeredde nti bangi ku basirikale abalina okubeera mu ofiisi zino bali mu kunyiga biwundu oluvannyuma lw'okuwuttulwa abantu ababadde bali mu byambalo ebifaananira ddala eby'eggye ly'eggwanga li UPDF
ababalumbaganya olunaku lw'eggulo. Mu kwongera okunoonya ekituufu ekyabaddewo nga bamagye bayisa ku bapoliisi ow'Embuya, Engumi n'Emisambaggeri, tuliko ebipaapi by'omusaayi bye tuguddeko mu luggya lwa poliisi eno nga babaddewo batutegeezezza nti guno gwe gumu ku musaayi obwedde ogutiirika okuva mu abo abalozeza ku bukambwe bw'abasajja. Abasirikale abasangiddwa ku poliisi eno si be bokka abaakubiddwa, wabula n'abantu aba bulijjo okuli abasibe, abantu abadde bazze okuloopa emisango, so nga n'abazimbi abasangiddwa nga baddaabiriza ebizimbe bya poliisi nabo tebaasimattuse nga bavuddewo basiimuula musaayi. Olw'okuba nti embeera yabadde yakanayo kyani, abantu batono abasobodde okukwata ebyabadde bigenda mu maaso nga beeyambisa amasimu gaabwe, kyokka waliwo akatambi ke tufunye akakwatiddwa nga kalaga ebyabaddewo. Nga tetunava ku poliisi eno, abamu ku bantu abakoseddwa mu bulumbaganyi buno bazze ku poliisi okwongera okugobera ku nsonga eno, nga waliwo n'abalabiddwako nga bawenyera, abalala emitwe nga gisibiddwako bandage, ate nga waliwo n'abalabika nga balina obukosefu ku bitundu by'omubiri ebirala. Ne gye buli kati abakubiddwa ensisa ekyabeetimbye ku maaso nga nabo abakkiriza okwogerako naffe baganya okubooleka obwenyi bwabwe olw'okutya nti abajaasi bandiddamu ne babatuusaako obulabe. Nga tumaze okukkiriza okusaba kwabwe, bano batubuulidde ku byabaddewo olunaku lw'eggulo. Osawa nga 6 awo nga ziyingira nga 7 tulaba emmotoka ez'enjawulo, emmotoka nga 4 azituuka wano ku poliisi. Kati ffe ne tutategeera, nosooka ne muvaamu omusajja omu naye nga abali mu ezo emmotoka abasoose ofuluma nga bambadde bunuuwe, kale nga balabika nga basiviliani naye nga balina emmundu nga si zino poliisi zetutera olaba bagula emmotoka kubaadde ne drone, waliwo Subaru ezabaddeko awo emmotoka nga nnyingi ne bazigula ne bajjamu abasajja nga abasajja be bajja bambadde amasuuti naye nga bonna bali ku mpingo nga bambadde amasuuti, then nga mulimu n'omusirikale wa UPDF ambadde combat UPDF naye nga bamuletedde ku bano ab'amasuuti be baleese, yes nga naye aliko empingo. So ne baba nga buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba nga bwe babayingiza mu ezo ofiisi. Nga poliisi emaze okwekengera abantu ababadde bagiretedde abasibe, yasazeewo okukwata ababiri ku bo bongere okuginnyonnyola ebibakwatako, era kino kiteeberezebwa okuba nga kyekyavuddeko emberebezi. Kati poliisi ndowooza nebeekengera nekwata komanda no ne yakomyewo ogwokubiri nemukwata neweza abantu 2. So newayitawo obuddakiika wayisewo essaawa ng'emu okutuuka ssaawa nga 7-8 awe watusaa kugamba ssaawa ntuufu naye nga zaddemu ezo twagenza okulaba kabangali y'amagye ngezze. Ffe nga tulowooza maybe engeri gye tuli ku poliisi ebyo bya bulijjo abasirikale bakola ki bajja. Twagenza okulaba abasirikale babuuka ku mmotoka ne basooka ne beetooloola ekifo kyonna, abasirikale ne batandika baakubye buli muntu eyabaddewo, oba oli mwa bulijjo, oba oli musirikale, oba oli kineka, babeere abadde bazimba ffenna baatukubye. Nga bamaze okukuba abasirikale ababaddewo bagenze maaso okujja bannaabwe mu mikono gya poliisi, olwo embooko neddamu okuseka. Ne bamala ne bayingira mu ofiisi bali bannaabwe gye badde babakwatidde, basoose kujjayo bannaabwe bali 2 ne babafulumya ebweru. Kati bali bannaabwe 2 basoose kulaga buli obwedde oba maybe abatawaanya gwe basongako gwe bakuba, kasita basongako oyo nga bakuba. Kati ffe ndowooza ekyatukubisizza oba kuba nti tubadde tuli awo tulaba. Wadde nga bangi abakubiddwa mu bulumbaganyi buno, ye akulira poliisi eno oba OC yakubiddwa bya nsusu n'essaati ye embooko ne zigiyuliza ku mubiri. Naye OC waliwo omwami gwe nalabye gwe ndowooza okuba nga ye OC nga yambadde amayinja 3 wano. Omwami oyo ndowooza gwe basinze okukuba kuba ye baamukubye okuva mu ofiisi ye waggulu paka wansi awo ku madaala ne bamwambula ne uniform ya waggulu. Wadde nga babadde beesabisa obwenyi bwonna, ababaddewo balumiriza nti abalumbye poliisi eno bavudde mu ggye ly'eggwanga li UPDF. Feesi zaabwe zabaddeko masiki, tosobola kutegeera nti ono gundi naye nga uniform ffe gye tumanyi ey'amagye gye baabaddemu. We tuviiridde e Lubowa nga abakulu mu poliisi bakyeyiwa okulambula ku poliisi eno okwongera okwekenneenya embeera y'abasajja baabwe abaawutuddwa.
Babasirikale abakoseddwa mu bulumbaganyi buno beeremye okwogerako naffe ne batusindika eri omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma kyokka bwe tumutuukiridde atutegeezezza nti abadde mu keetalo ka mikolo gy'olunaku lw'abakozi egiyindidde mu disitulikiti y'e Nakapiripiriti nga bwe tukoledde eggulire lino abadde tannatuddira ne kaweefube waffe okwogerako n'eggye ly'eggwanga buwungedde akyagudde butaka. Kyokka guno si gwe mulundi ogusoose nga abamagye balumba abasirikale ba poliisi nga ne mu mwaka gwa 2023 amagye gazinda poliisi emu mu bitundu by'endejje ne gakulita n'abasibe abali bavunaanibwa okuteeka emisanvu mu kkubo mu ngeri emenya amateeka. Eyo ye Uganda. Eyo ye Uganda awo wetuli. Jeno Muhoozi agambye tweti gyensembyeyo ko kulaba agambye tamanyi lwaki bannayuganda mulowooza nti twitize abeera asaagamu. Agambye yetasaagangako. Najjako wano ne mbagamba nti buli kintu ekiwandiikibwa Jeno Muhoozi akitegeeza. Abagoberera mu kimanyi nakibagamba. Kati amaze n'akikakasa n'akibagamba nti tamanyi lwaki mulowooza nti aba asaaga. Takimanyi. Naye Uganda aweeri. Just kusaba busabi. One day Katonda abeeko kyakyusa. Ebintu si byangu. Because nebobeera ng'owagira NRM ndowooza twandibadde tugamba Jeno Muhoozi nti nedda okisussizza. Nti okisussizza. Bale kino kisusse. Njagala kuleka bubaka bwange eri aba NUP n'abaagala enkyukakyuka oba abali ku ludda oluvuganya gavumenti abaddala. Njagala leka obubaka bwange n'eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukulu agambye bw'ati, next is Kabobi. I have never joked in my life. Siberangako sisaagangako mu bulamu bwange. Addako ye Kabobi. Nze sisaagangako mu bulamu bwange. Nayongera n'atugamba nti I don't know why people think my tweets are jokes. Byebyo sina kyakubagamba birala okujjako okusembeyo obubaka bwange. Obusooka bugenda eri omukulembeze, bugenda eri Bobi Wine. Manyi bino byonna oli mu biraba. Kana akaseera kakusoomoozebwa. Naye kimu ky'oba tokola, obusungu bwo bukakkanye. Kubanga emu ku nsobi kati gye baagala oggyeyo obusungu bwo. Baagala okumanya, baagala okuwulira ku busungu bwo. Ebbanga ddene bagezezzaako kusika, bagezezzaako kunoonya, bakunyonyogera. Naye obammye kye beetaaga okumanya. Mu bimu ku bikufudde ow'amaanyi tobyerabira kwe kubeera ni predictable. Omukulembeze yenna kasita afuuka predictable abeera wa bulijjo. Bano banoonya okumanya. Wawe bayinza okukusuna ofuna obusungu bamanye ku movuzo. Beera mukkakkamu obusungu budde. Obusungu kikulumire muli wekkakkanye onoonye engeri eggwanga lino gy'olinunula n'odditeekawo oyagala ligende. Obwo bumu. Obubaka obulala bw'abawagizi. Abawagizi aba NUP n'enkyukakyuka n'aba NRM. Ekiri atabadde n'eyasigadde eka kimutaayiza. Bw'olaba omusota nga guli ewa gundi ewa neibawo, lwana nnyo
mweyambe yambo musoto ogwo mugukube nga gukyali eri bw'obirekera bali bajja kuyiwa amafuta mu nju gufulume bwe gunaafuluma kiwalazima guyinza okutema omwana wo kati kirungi gwe naawe ali eyo nga tebikwatako nga bw'olowooza otandika okulowoozaamuko kino tekikwetaagisa kubeera wa NUP tewetaaga kubeera wa GMA wa Democratic Party weetaaga oba wa NRM weetaaga kubeera ng'olowooza bulungi nga n'omutwe gwo mulamu sisuubira wa NRM ayinza kuvaayo n'awagira General Muhoozi kyali mukola kikyamu nkimanyi bunatuukira enkya waliwo bagenda okuba nga bali mu bbanga bawanika bawaana ne mugenda waana kikyamu kyannaku nti lyensi lye tulimu bwe nakoze emboozi eri evuddeko nabagambye nti bino byonna bye tutunuulira tebitutwalangako mu mirembe ne ng'ate mwami Museveni abadde n'omukisa gwonna ne time etegeka obukulembeze obulungi n'osanga nga ababaka ba NRM bali mu bitundu bya Buganda Bobi Wine yabadde mukyamu abawulidde mmwe mwabadde abakyamu okuvayo n'agamba nti omuntu ng'oli mu Buganda ng'okyawagira NRM oyina ekizibu ku mutwe kama Katonda abatukuumire ntambudde ne Morgan ku kamera yenze Sajime mu production wabaddeyo Abe Katonda abeere nammwe